Waliwo abazadde abatandise okusongera ku baana baabwe. Naye music tawedde Alan nga ndaba okyazina. Anti nkyakulaga obuzina. Waliwo abazadde abakyala basongedde ku baana baabwe ab'obuwala. Babagambye nti temubanga oli mubenga oli. Omuvubuka oyo ali atya? Abazadde batandise okugamba abaana baabwe. Naye Alan ogenderedde. Tya omuvubuka oyo ali atya? Ogenderedde. Kuki? Emyaka egyo egisigala nga gizina nga akayimba kawedde dda. Naye anti olya akayimba bakakubye naye muli munda. Kakusigalamu n'owulira ng'oyagala osaliza omuvubuka ali eyo. Omuvubuka ali eyo ng'ali ku nkwakyo ye. Mpola mpola. Emirimu gyabula. Yatambula ofiisi zonna. N'ebipapula naye nebigaana. Ne bamuwa omulimu. Kati nasigaza kimu kugula kapike. Nakulaba Alan Cruz ne Fiber. Walolidde ku nkwakyo? Nedda mukwano. Gana amatama tegasobola bbanga tegaagaye enkwakyo. Naye wali okutte ku kikola? Oluba oba olulaba. Wali okutte ku kikola ky'enkwakyo? Tokirabangako? Oba bamekibanga bafunamu nti oba bakaluma omufunamu nti. Olabye? Kiki? You know, by the way, let me tell you, Faima. Omanyi omuntu gwe bayita corporate? Yeah. Do you know a corporate person? Yeah. Now, what's the definition of a corporate person? That's me. Nice. Like, they've played a song from nowhere. No. Ekitiibwa ekimpebwa abantu wansi eyo. Tokimanyi. Naye bakubye ekiyimba tubetefuna tukisiibula. Oluyimba lwafe ekiyimba gw'onaasulawa. Oba bamekibanga bafunamu nti oba bakaluma omufunamu nti. Gwe naye ng'ayo tuvuddeyo tulina kayimba ke. Siraamu okuba amazina. Kkiriza nti gwe byagaana naye senga ofunamuko nga nze oba osobola okubiryamu. Kade mwako? Oyagala kunkwata so. Nedda. Akaye kano olowooza kavaawa. If Kwekaza was a person, you could have made that a person. Waliwo abuuzizza. Waliwo abuuzizza. Nedda tubadde ku Instagram. Mbadde ku Instagram live. Waliwo omulabi ambuuzizza mukwano gwange ali eyo. Naŋŋamba lwaki omuwala oyo ayimirira nnyo bw'ati. Actually sinze kana wetegereza abakyala abalala omukyala sikyavunaanyizibwa okuyimirira otyo olina oyimirira bulungi nga nampeera eyo katuvudde Alan njagala okuntwala twatandise nakayimba Big 7 coming in from Burna Boy ne kizjukiza nominations eza AFRIMA banominatinze abantu era ku screen yogenda ba olaba abaana abafa abawano be banominatinze mu categories banominatinze abaana abafa abawano award mwebali award za AFRIMA. Yeah, so category ya Best Female East Africa, mulimu omwana wafo wawano Azawi from Uganda, Spice Diana from Uganda, mulimu Zuchu Tanzania. Papa genda mpola. Nzireyo mabega. Mulimu abana Uganda genda mpola ngosoma abana Uganda. Ati soso soma bafa wola ba weba Best Female East Africa. Yeah. Wano mu Tanzania. Mulimu Zuchi. Mulimu Zuchi. Mulimu Spice Diana. Mulimu Azawi. Mulimu Nadia Mukami wa Kenya, mulimu Fena Gitu, mulimu Nikita Caring Kenya, ati kwagamba bangi nnyo londa hogo oyagala. Abola ba mukasanka awo be baffe. Eriyo n'abana Kenya abatula mu categories endala sibeyo bokka be banominatinze waliyo category endala ezenjawulo nga bogenda oziraba ku screen. Bamanyi okukwata abayimbi baffe nga ffe busi bani babateeka. So mu best collaborations tulinayo Joshua Baraka ne Joboy King Promise nga kayimba Kanana remix ne tujja tuba ne Davido ne Masaka Kidz unavailable amana available akomukategeera ddala bulungi Spyro ne Tiwa Savage Who Is Your Guy Rema FT Selena Gomez Calm Down ne tujja tubaawo n'abalala nga emubalaba naye nga owola bwe basankolinze we wali abaana baffe abaawano gwe bakoze ki we basankolinze sanko kale we bakuutizza So all the nominations endala gye twafunye ey'abaana abazina
ya wano mu Uganda nga bogeno la ku screen. Best African dancer. Best African dancer ba nominating Masaka Kidz from Uganda, Ghetto Kidz from Uganda, Hope Ramafalo South Africa, Ramafalo, Holy Boy Ghana, Pokoli Nigeria, Angelo. Pokoli beba gundi be yayimbako. You can dance like Pokoli. Yeah. Oh, that's Angel Nigu, Tanzania, Dance God LD Lloyd from Ghana. Wow. Nenga fe beba bafa babiri. Beba koze echi? Beba nominating ze. No, beba koze echi? Baba nominating the Best African Dance. Masaka Kidz beba kutizako. Beba sankolinze. Ala nigosubira woba mukulonde sawa zino ngoli kusemyo. Ghetto Kidz ne Masaka Kidz wawo otwala. Mbagaliza bonna birungi. Okay. Nze ni munamoli atekubira. Ni munamoli era nze bombuza nti Alan Cruz. Sikunga 15 oliwa ewatuufu red corner blue corner. Ne Shiba. Yena bwana atamanyi wendi. Okay.